tusanso kulaba nokuuliza ku mpoza yefe tandike. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Omusajja wa Kabaka Amiri Nagwere. Omusajja gwe tutambudde naye okuva lwe twatuuse wano mu Mbale, ate ngera nyongera okumwebaza nti n'omulundi ogwayita gwe twasembayo okubeera wano twali naye ku mpewo za radio eno 93.1 IU FM, era n'atwaniriza era n'atuwa omukisa okubaako bye tusomesa ne bye tujjukanya n'abaddu ba Allah tabaraka wa taala. Sebo okusiima kwange okusooka kujja gy'oli, era nsaba Allah jalla waala akwongera obulungi n'okukuumira mu bifo nga bino, kubanga buli tujja nga tulinayo musaakulu musajja wa Kabaka Amiri tumanya nti naffe tujja kuweewayo omukisa okwogerako eri abaddu ba Allah tabaraka wa taala. So omulimu guno tugusiima era tukusaba Allah gukuweemu empeera. Ekyokubiri twebaza management ya radio eno okubanga naye tuwakadde okubanga tubaako bye tusomesa, n'okwebaza baganda baffe bonna abazze batwaniriza mu bifo eby'enjawulo gye twatuukidde ku Masjid Hidaya ne kwe tubadde ku Masjid Nakaloke ne we tubadde wano mu community y'abayizi baffe aba IU bonna batwaniriza mu nnyanyiriza ennungi. Ekitugatta nno oluganda lw'Abusiraamu, abantu abo bonna tusaba Allah atugatte nabo ku nnaku lw'enkomerero, atusonyiwe ebitusobako ffenna ng'abatonde. Sinza kulema kwebaza baganda baffe aba Qibla Islamic Media olw'okuba nti nabo batutembeese tuzze tutambula nabo wonna we tusomesezza. Ko gatta baganda baffe aba Thuraya Islam Media nabo tuzze tutambula nabo buli wonna kumpi we tubeera. Bakoze omulimu gw'amaanyi. Media station zino zikola emirimu gy'amaanyi okwongerayo eddiini yaffe, era abantu bangi nnyo abasomye. Osobola okujulira muganda waffe Amiri ti abantu bangi nnyo ku mulembe guno basomye olusoma lwe bataasoma ate ku mirembe egiyise. Kyengera kino kikulu, era tusaba Allah buli akiina ekya media akikozese bulungi. Nga muganda waffe Amiri bw'ayogedde, Sheikh Lutu Sulaiman mukadde waffe oyo ye manager w'okujja kwaffe eno, bamuyita manager Sheikh waffe Sheikh mukulu Sheikh Imam Sebo tukwebaza olw'okutwaniriza obulungi. Sheikh Lutu Sulaiman Sheikh waffe Wandera yakoze omulimu gw'amaanyi mu kujja kwaffe, yatukoola kumpi myezi 3 emabega nga yagala tujje eno tubeereko bye tusomesa oba oli awo katono ke tumanyi eri abaddu ba Allah tabaraka wa taala. Sebo tukusiima era tusaba Allah akwongera amaanyi n'obulamu obulungi n'okwebaza bannange bonna bentambudde nabo mu lugendo luno. Omusomo era ng'omutesitesi bw'ayogedde gukwatagana ku baana n'abakadde baabwe, n'emikisa gino gifunibwa gitya ku bakadde, n'okubeera nti amaka amalungi abaana bano nabo balina kye bayinza okugasa ku bakadde baabwe ekiyinza okuba nti nagwo omukisa guvudde mu baana. Ekisookera ddala kyenjagadde okutandikirako ddala nti omuzadde ono alina omwana we mu holiday eno mu luwummula luno yalibadde ye kennyini asooka omwana we okumutegeeza ensonga gy'agenda okufunamu emikisa egy'ensi n'egyakhira nga y'ensonga ey'okwawula Allah. Ekyo omuzadde yenna kye yalitandikiddeko omwana we okumwagazisa emikisa, okufuna obulungi mu nsi muno, okufuna okwesiima mu nsi muno, yalisoose kumulaga emikisa nti emikisa mwana wange giva wa Allah. Era kyova olaba nga nabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Yaqub. Allah subhanahu wa taala bwe yali amwogerako agamba nti am kuntum shuhada, mwali bajulizi, mwali womwe idh qala Yaqubu limani am kuntum shuhada idh hadara Yaquba almaut, mwaliwo Yaqubu yali atuuka ku ssaawa ey'okufa. Idh qala libani, yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di, mugenda kusinza ki nga nvuddewo. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Isaaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nga tugenda kusinza Katonda w'omu era Katonda w'abakitaabo ne babamenya, Katonda ali omu ne bamugamba era ffe tugenda kuba basiraamu. Mu njogera yammwe abavubuka bamirimu ga tuli ku muzuuli, abaana bamugamba tuli ku muzuuli toweeraliikirira. Kati omuzadde kyayina okusookerako ddala okulaga omwana we omukisa wawe guva, kubanga ne Allah tabaraka wa taala mu mannya ge olaba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, yalaga emikisa gye giva. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, erinnya lye lya mukisa. Buli anoonya omukisa omwana we sooka omugamba omukisa agunoonyeze mu Allah. Asooka agunoonyeze wa Allah gye kusookera. Era ne Allah yennyini bwe yali atandika yeetandikirako ye. Wa wassayna al insana biwalidayhi husna aw ihsana
wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Allah tuga tumuyise bulungi, tumutegeere, tumutongoze, then abakadde be babaddako. Omukisa omuzadde yenna sooka olengeza omwana omukisa gye guva. Waliwo kakiso katono kenyinza okuwa ku nsonga eyo. Waliwo omuzadde yalinga ategekera omwana we emmere, ng'omwana buli lwamu omuzadde bw'aleeta emmere agibikkako ng'agireetedde omwana we omuzadde, kati ng'amugamba, mwana wange bw'oba ogenda okulya ng'emmere eno gamba bisimillah allahumma atimni, bisimillah ku lw'erinnya lya Allah, ayi Allah nkusaba ondiise. Olaba omuzadde bw'atendeka omwana we, bisimillah allahumma atimni, bisimillah nsaba Allah ondiise. Munnange Allah n'agera omukyalo oyo yali atendeka omwana we bw'ati, ng'omwana akyali muto, ng'omwana buli lwaba agenda okulya emmere bagiriisa, maama we yagimuleetedde ng'agibikkako nga gamba ku lw'erinnya lya Allah, Allah ndiisa. Kati Allah lumu n'agera omukyalo oyo yali atambudde afulumye bweru agenze mu tawuni, Allah n'amugerera n'afuna accident, ng'omwana we alina omu amuggalidde mu nnyumba, mwana muto. Kati omwana teyamanya nti maama afunye obuzibu, maama n'amala ebbanga ng'ali mu ddwaliro. Kati yagenda okukoma oluvannyuma ennaku nga 3, n'akomawo awali omwana we yamusingana mulamu, n'amubuuza, mwana wange obadde olya ki? N'amugamba, nze mbadde ngamba eri edduwa gye waŋŋamba, nagenda mbadde nga ndaba ng'emmere ng'ejja, mbadde nga ngamba nti bisimillah allahumma atimni, ku lw'erinnya lya Allah, ayi Allah ndiisa, ng'emmere ejja. Nga Allah amuleetera emmere. Omuzadde n'aga nti olaba bwe natendeka omwana ono obulungi okutegeera nti Allah yaliisa, Allah yawa emikisa, sinze. Kati so kikulu nnyo omuzadde yenna okusooka n'ateeka mu mutima gw'omwana we okutegeera emikisa gye gisimbuka. Aleme kulowooza nnyo nti emikisa taata, maama, mandwa, kulinnya nsozi. Asooka ayawule Allah amutegeere. Era olaba ne Lukumaani bwe yali atuuza omwana we, wa idh qaala Lukumaanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la'udhumun 'adhim. Lukumaani yagamba omwana we, mwana wange tugattanga ku Allah, kubanga okugatta ku Allah lizambi erikyasinze okubeera eddene. Kati omuzadde bw'amala okutegeeza omwana we emikisa gye gisimbuka, emikisa gye giva, era kikulu nnyo okumubuulirako ku nsonga ezireeta emikisa. Gamba nga mudawamatu qiraati al-Qur'an, omwana okumugamba nti yitiriza nnyo okusoma Qur'an, kubanga ne Allah Qur'an eriko obujulizi. Kitabun anzalnahu ilayka mubaraku, ekyo kitabo twakikussaako nga kya mukisa, liyadabbaru ayatihi, abantu basomera amateeka gaakyo, waliyatadhakkara ulul albabi, beebuulirire nakyo. Kati omuzadde alina omwana mu holide muno, omwana nga tonnamulaga birala nnyo mikisa gy'agenda kugijja, mugambe Qur'an oyimiridde otya. Waliwo halakaati z'okuyigiriza abaana Qur'an, mutwaleyooko. Obulamu bw'omuntu muganda wange Amiri tebusobola kubeera mu mikisa ng'ekitabo ekirimu omukisa yakyesamba. Ne bwaligenda ku kabuli ya taata we n'afukamira, era taata we agenda kuba mu kabuli ng'amwewuunya bwewuunya, nga nti Katonda nga yampa ekisiraani kya ssula, nze neefiira dda ate aliwo ku kabuli wasaba emikisa. Emikisa genda oginoonyeze mu Qur'an. Ekyokusatu, emikisa aginoonyeze mu swala. Tugambye emikisa aginoonyeze mu Allah nannyini emikisa. Ekyokubiri, emikisa omwana aginoonyeze mu kusoma Qur'an. Ekyokusatu, omwana wo emikisa aginoonyeze mu swala, kubanga eyo swala Allah tabaraka wa ta'ala yaga nti wa'muru ahlaka bis-salati, gwe omuzadde lagira abaana b'okusaala, wastabir alayha, era beekwate nnyo ku swala eyo. La nas'aluka rizqa, ffe tukusaba riziki, nahnu narzuquka wa iyyahum, ffe tukugabirira n'abaana abo. Abantu baga nti kitegeeza esswala eno nsonga yakuleeta emikisa mu bulamu bw'abaana. Kati omuzadde awo beerawo ku baana bo mu holide muno, olaba abaana bano ani asaala, ani atasaala, olabye ddala ani awa obudde bw'esswala n'atuulakawo n'aleeta adhikaari, n'asalayo qabliya, n'asalayo badiya. Kyova Nabbi atugamba nti mulagire abaana bammwe, muru awladakum bis-swala wa hum abna 10, mulagire abaana bammwe okusala kasita baweze 10, wa hum abna 7 sinina, nga balina emyaka 7, wadhribuhum alayha bi 10, omwana bwaweze 10 n'olaba nga tasaala, tandika okumukubira esswala, kubanga olwo agenda kuba mawale, agenda kuba mwononefu. Ensonga ezireeta
emikisa zigenda kuba zivuddewo mu bulamu bwe. Omwana afuna etya emikisa? Mukadde we ekyokutaano oba ekyokuna yali badde amulaamira bisudiki alhadith, okubeera omwana ow'amazima. Ebimu ku bireeta emikisa mu bulamu bw'omuntu kubeera n'amazima. Era kyobula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeewazanga nnyo abantu okulimba. Ne wabeera mwana muto tetumuyigiriza kulimba. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba omukyala ng'ayita omwana, namugamba kwata, ng'afunyiza ekikonde, namugamba kwata jangu. Nabbi namugamba afunyulula, agenda okufunyulula nga mulimu entende, namugamba muba kubanga temuliimu kantu obadde omaze okulimba omwana oyo. Naye abazadde bameka bakikola ng'ayagala kunaaza kaana, nakagamba jangu kwako sweet, jangu nkuwe paani, jangu. Akaana ne kajja akasajja katuuba kakyala katunga kadduka emisinde, kagenda otuukaawo nga kaswiti taliiwo, kalina n'obusungu bwokkanaaza ne kalyoka kakaaba ne kakuba omulanga. Aba mulimbye omwana. Kati omwana tomuyigiriza kulimba ng'omuzadde, tomumanyiza mwana kulimba. Abazadde abamu bamanyira okulimba abaana baabwe nga buli bwabayagala okumwejjako olinda ngenda kuleetera paani, omwana n'atuuka n'okumanya nti dadi animbye ne luli teyaleeta. Okiraba abaana bo ne batuuka okumanyira nti olimba. Ne maama waabwe n'atuuka okubaga nti temumanyi dadi wammwe abalimbye, talina kyagenda kukola. Si kirungi kumanyiza baana kuva buto. Okulimba kujjamu emikisa mu bulamu bw'omuntu. Buli lwemanyiza mulimu tojja kulwako, ojja kubba minzaani. Waliwo omusajja mbasahaba baali bakuŋŋanya hadisi mbakulembera ne battabiina, bagenda nga ne banoonyanga hadithi, naye nga bakuzuulamu obulimba tebakuggyako hadithi. Kasaba kuzuula ng'olimu obulimba tebakuggyako hadithi. Era waliwo omu yatambula nga avudde lugendo luwanvu agenda asome ku musajja nga gye tuvudde ne tujja Embaale. Kati agenda otuuka ku musajja gwagenda okusomako, yamusanga ayita ente ye oba embalaasi oba embuzi oba ndiga ng'emutoloseeko naye ng'egaanye okujja. Kati kye yakola n'aleeta ebikuta n'abiteeka awo, n'atandika okugira bw'ati omukono bw'ati ng'alinga amamirirako omunnyo bw'ati, naye nga talina kyamamirirako, agira bugizi bw'ati, n'edduka n'ejja n'agikwata. Katonda yali azze okusoma hadisi n'amubuuza, obadde okola kyawo? N'amugamba y'ensolo entawaanyiza obwedda, kati mbadde ngirimba, ejje ngikwate nga ngirimba nga ataddeko omunnyo kubanga yagala nnyo eby'omunnyo. Kati n'agamba gwe siyinza kukusomako, olaba olimba ensolo, kati ate nze omuntu. Okitegeera? Namwe olaba olimbye ekisolo, kati nze ogenda kunnimba, sisobola kujja ku hadisi. Naga tagenda kumusomako, n'akomaawo n'addayo. Kati that means nti omuzadde oteekwa okuyigiriza abaana sidikul hadith, okwogera amazima, okubeera ab'amazima, future yaabwe okubeera nga erimu ekitangaala, erimu obulungi mu maaso. Omuzadde tomanyiza abaana kubalimba, ate abaana tobakkiriza kulimba bannaabwe. Bino abazadde be bagamba nti bw'ajja mugambe siriiwo, ate omwana n'agamba nti taata ngambye nkugambe takola ki? Taliiwo. Eyo katemba abazadde si kirungi kumwebanyiza, n'ogwa wansi w'ekitanda landiroodi azze okukubanja n'otandika okulingiza ate ebigere ebisigala nga birabika, abaana bakulaba. Weekwesa ebigere ebisigadde bweru. Abaana ne bamugamba taata taliiwo, ate n'agamba ate bino ebigere byani? N'ogamba munaye nsonyiwa, naye mumanyi ssente za kati oyo katemba. Abaana bwe tuba tubagunjula, tubawa amakubo aganaabaleetera obulamu obulungi. Mu bulamu obulungi tebusobola kubeerawo na kulimba, tebusobola kubeerawo na kulimba. Ethan, abazadde bwe tuba twagala abaana baffe babeere balungi, okubayigiriza husnul khuluqi wa ikram al-kibaru, empisa ennungi n'okugulumiza abantu abakulu. Okugulumiza abantu abakulu kye kimu ku bintu ebiyamba omwana okukula nga alina emikisa. Okugulumiza abantu abakulu, kubanga omwana buli lwabeera nga agulumiza abantu abakulu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atuuka n'okwogera nti laisa minna, si wa muffe man la yarhamu saghirana, atasaasira abaana bato muffe, wala yuwakkiru kabirana, ate nga tawa kitiibwa bantu bakulu. Kasoba nga omwana tawa bantu bakulu kitiibwa, Nabbi yagaweesuwa mu mma yaffe. So nga ate ojjukira ffe gye twakuliranga edda mu byalo, ng'omwana aba wa kyalo kyonna, mwana wa Mirira, mwana wange, muyo mwana waffe, ani akuza oyo mwana wange jangu wano. Era twabanga ne bataata ku kyalo bayitirivu, ngenda wa taata gundi, twazanyire wa taata gundi, naye nga
tebalina kakwati na taata wo ka Luganda naye nga muzeeyi abamanyiza nti buli muntu omukulu aba taata era ng'omuntu omukulu w'okukyala asobola okubonereza omwana wo naye kati abaana okuba nti bagulumiza bantu bakulu bye bimu kubijjamu emikisa mu bulamu bw'abaana buli amulabaga nti agende n'ensi emutwale abaana bagundi tebagambibwako abaana bagundi bayonooneka bayigiriza okugulumiza abantu abakulu kimu ku bintu ebireeta emikisa mu baana bo. Ekirala mu biyinza okwongera okuleeta abaana bano okufuna ennyo emikisa okwongera okugatta wakati w'abaana bo gwe ng'omuzadde okyali mulamu. Oba okitegeera okugatta wakati w'abaana bo gw'omuzadde ng'okyali mulamu. Tulina abazadde bangi nga balina abaana amaka ga njawulo naddala ffe abasiraamu naye ng'abaana b'egindi bakolagana bokka n'abaana b'egindi bakolagana bokka. Kati omuzadde n'ovaawo bw'oti n'oleka akanyambireke bw'atolaba katandika tukyaliwo ng'omukyalo ow'egindi takukkiriza abaana be kubatwalako wa kenkulaba nze abaana bange tebava wano at least kyakkiriza bagende bawummulire mu bakkojja baabwe bagende bawummulire mu bajjajja baabwe naye nga tebawummulidde eri baganda baabwe. Kati ogenda kuleeta obulabe emikisa mu famire tegigenda kubeerawo kubanga gwe kennyini omuzadde olese togasse baana bo. Kino tulina okulwana ne ssekulwana ffe ng'abasajja kubanga ffe tuwasa abakyala abo okuba nti omulaga nti abaana bano nze mbalinako sse bano abaana bange. Sekamiri osobola okuwa obujulizi tusiŋŋaanye families nnyingi ng'abaana bano bayambye ku baana ba maama gundi ne babasitula okiraba just nenge ekibayambye Luganda abaana basani kangereze kono asani Seiga abaana basani ab'empigi nga bakutte ku bannaabwe ab'emasajja ng'olaba osanga musiraamu munno n'omukwatizaako nga just musiraamu munno n'omukwatizaako n'omuyamba ne mutambula bulungi ne muwangaala bulungi n'omuwa omulimu naye butya abaana baganda bo abaana ba taata wo omuto abaana ba maama wo wadde maama wammwe si omu naye taata wammwe y'omu. Lwaki tetugatta abaana baffe? Abazadde omukisa guno lwaki temugozesa okugatta abaana bammwe ate abamu bagozesa kutwala abaana ku bijja bafune baraka emikisa baginoonyeza ku bijja abamu katwala abaana balime ku bijja bafune emikisa entaana entaana kuburi we baziika omuntu agamba abaana bano kambatwale ku ntaana ya jjajja waabwe yali mugagga bajja kufuna essente nabo nga jjajja waabwe yakola ki bwe yazifuna agamaanyi gonna bagafuna era ne bwe kuba kugatta baana babakyala be basatu abagatta ku ekyo bonna abatwale baby olumbe abatwale balime entaana abatwale bajjajja babakwateko mu mitwe naye n'atasobola kugatta baana be ku ddiini. Abaana bo lwaki tobasaaliza akawamu lwaki kuyidi tobeera n'abaana bano bonna lumu bw'oba oyagala abaana basigaze emikisa mu nsi omuzadde lwana ne ssekulwana ekyo kinkakatako nze naawe n'abatuwuliriza abawuliriza 93.1 okuba nti tulwana n'okulwana kwonna tuleke ng'abaana baffe bali wamu kubanga abaana buli lwatabeera wamu okuttingana ku byobusika bagenda birwanira bagenda kulwanira ebyobusika bagenda kufuuka ekikusekereza gwe ne gy'oli mu kabuli naba abaana bagundi baagaana okukwatagana era families nnyingi tuzimanyi olinaga nti famire yoyo abo tebakwatagana so ng'omuzadde we yabeererawo yalina omukisa ogwo okuba nti abaana be asobola okubagatta. So ate kyova olaba n'edduwa bw'oba oyagala abaana bo bafune emikisa abaana bo yitiriza obbasabira omuzadde omuzadde yitiriza okusabira ku baana bo naye abazadde mukolimira nnyo abaana ate naddala abakyala ekyana ekyo bannange ndowooza oliba na kibbi oliba na kibbi kyana gwe ndowooza oliba na kitemu mwana gwe ndowooza ekitwe kya taatawo ogenda kuba nga kitaatawo ddala n'avuma bw'oba oli muswana ojja n'okugivaamu omugwe mu bulago asobola okuvuma nga avumira mwana tamanya kufumbirwa mbempeewo laba ekitwe kiringa embalige za kitaawe zenyinzi yatwala naye ng'oli awo saala sunna tobalaba baatugana kusaalira awaka
oyinza okuva mu swala n'ogali kamala okwecyangamu ne maama Adija eswala n'agiddamu oluvannyuma tayinza kunvuma nga ndi mu swala avumira mwana. Kati abaana bano tetubateekako bintu binene bikoligo, tobakolimira, tobalangira ojja kufa ng'olina mwavu ojja la bagina tafaul mu Busiraamu. Omwana wo mugambe ekintu ekirungi inshallah, tomuvuma bivumo binene. Abazadde abamu bavuma abaana ebivumo ebinene. Abaana bamu basonga, abazadde bamu basonga mu baana obwambe, gwe kyana gwe namusongamu akambe bwana ne baba mputtu. Naye ate ffe Abaganda baga nti azaala ekibi akiwongerera. Bw'ozaala ekibi, you are the one to sacrifice yourself, not me. Because it's your product. Okiraba? Your product yo. Kati gwe olina okwesaddaaka olongoose product yo. Oleme tulekera bizibu. Oba kitegedde sinze era abazadde bingi nnyo bebakola n'agamba nti abazadde bingi nnyo bebakola n'agamba nti nze nkulekedde ensi eneekugunjula. Ekyo kikyamu omuzadde okugamba omwana we mbw amulekedde ensi emukole ki emugunjule. Ensi tesobola kugunjula mwana. Gwe omuzadde gw'olina okugunjula omwana. Toyina bw'ogenda kumulekera, tewali bagenda kumutereeza. Ffe tujja kumutwala butwazi mukomera, ffe tujja kumukuba bukubi kibooko. Omuzadde tereeza abaana, basabire nga bigambo birungi. Saba Allah akulungamye, saba Allah akutereeze, saba Allah akulungamye, saba Allah akufuule mwana mulungi, saba Allah akufuule mwana muwulize, Allah akusaasire. Nereka kuyitiriza bigambo bino bikuba mwana ng'omujerega omugamba ebigambo ebinene. Waliwo Sheikh mukwanga Dr. Mbamita Hassani Waswa twalina ye muhijje yasomera Riyadh yangamba nze ngenda nenvuma abaana ekivumo. Naye ate bode kimunyiiza nnyo, naye ate nga nze ndaba nti simuvumye. Nangamba nti ngenda nemuga nti kirabe kiringa omugaati gwa bata. Omwana n'akaaba. Kirabe kiringa omugaati gwa bata. Kati ng'omwana anyiiga nga tata nvuma. Nangamba ne just mbanjagala ja omwana okuba tomuvuma guvumo gunene. Omwana lwaki omuvuma omugumo gunene? Ebyo ebintu bikwata. Bikwata abaana. Kubanga ebanga dduwa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyobala yatuuka n'otugamba teweesabiranga ggwe ekibi wadde abaana bo wadde emmaali yo. Si ku lw'eyo edduwa ekwatagana mu kaseera Allah kayanukuliramu. Edduwa eyo nekwata. La tadiwa ala amwalikum wala ala anfusikum. Temwesabiranga obubi wadde emmaali yammwe wadde abaana bammwe, kubanga osobola okukyogera ekigambo mu kaseera akanukulirwamu edduwa. Omwana wo n'akosebwa. Omwana n'atambula ng'omuzimu. Omwana n'awuununa ku kyalo. Omwana n'afuuka omubbi. Liba na libbi. Allah n'amufuula omubbi. N'oba nga omuzadde gw'ofuuse ekizibu ekyokkosa omwana. Kati n'olwekyo abazadde nabo tubakubira omulanga abaana bano tubagambe ng'ebigambo ebirungi. Wa kulli ibaadi yaqulu allati hiya ahsan. Gamba abaddu bange boogere ebigambo ebisinga okubeera ebirungi. Wa qulu linnaasi husna. Mugere nga mugamba abantu ebigambo ebirungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kana yujibu al-fa'lu wal kalimatu tayyiba. Nabbi yayagalanga nnyo ebigambo ebizzaamu essuubi n'ebigambo ebirungi. Inshallah ojja kutereera, ojja kuimprovinga. Wafunye mmeka? 3 inshallah. Tamu ejja tekamu amaanyi ojja kufuna 9. Omwana naga mashallah. Nego omugati kino leero gwe naawe amagezi ga oli musiru nga jjajjaawo banga jjajjaawo yange yali bwaba musajja avuma jjajja azaala maama, bwaba mukazi avuma jjajja azaala taata. Banga jjajja kitaawo yali musajja mujega. Kati omwana aleka kumumala mu maanyi. Omwana tulina okubazzaamu amaanyi, tulina okubaagazisa, tulina okubayigiriza okugumira embeera. Kyekimu ku bintu ebikulu ennyo eri abaana. Omwana okumuyigiriza embeera yonna ebeera eriwo. Twalina Sheikh waffe era atusomesa ku Biraali eyo bamuyitanga Seeka Kasozi Uthumani nakati gyali akyasomesa. Yatugamba nti bino ebintu 3 omuntu alina obyemanyiiza mu bulamu bwe. Nagamba ekisooka okutambula. Omuntu alina okwemanyiiza okutambula mu bulamu bwe. Okutambula nagamba ekiseera kisobola okutuuka ng'ensonga kutambula kwe kukweyimirira. Ng'olina kutambula ng'ebyemotoka kati mu COVID ndoza wakiraba.
Egaali zonna ku ttaka, emmotoka ku ttaka, ennyonyi ku ttaka. Nga kati mwab'embuto ne mubitegera. Obuyinja ne bubanyiga. Nga muyina we muyita. Nga buli omu ali awo atuuyana. N'otunulira omusajja nga kale gwe. Kati omuntu mulamu bw'alina okwemanyiza okutambula. Kyobala basahaba baatambulanga. Natugamba ekyokubiri olina okwemanyiza okulumwa ku njala. Okulumwa ku njala. Okulumwa ku njala. Okubeera nga osiibako. Osobola okusiibako ekiseera kisobola okujja nga jjama emmere teriiwo nga mulina okutambula. Ebyo byonna bina ebifaananyi kati Allah abituledde. Mu COVID tulabye ebintu bingi. Enjala yafuuka enjala oluusi nga bantu balina ke balya. Ekyokusatu tulina okweyigiriza okubeera nga tugumiikiriza. Tugumiikiriza. Ebyo ebintu bisatu bw'obyemanyiiza bikuwa ki? Bikuwa okubeera nti obulamu ebiseera tebuli ku mbeera emu. Tebuli constant. Obulamu bukyukakyuka. Busobola okujja nga bwakutambula. Tukozesezza kyakutambula naye busobola okujja nga obadde obwavu bwa bugagga. Busobola okujja nga obadde obwobugagga bwavu. Kati abaana bo olina okubamanyiza ku nkyukakyuka y'embeera. Lw'oleesa akawunga awaka abaana kkiriza bali akawunga. Mugambe eyo emmere eriwo. Ffenna tukole eki? Tulye. Nze nina omwana gwe natudde ku ssomero abakwatira Qur'ani. Naye omwana badde ayogera nange ku ssimu n'aŋŋamba naye taate n'emmere ya wano teriibwa. Ne mugamba sirika. Toyogera na kwogera. Oyogera ekyo kigambo. Ne mugamba ffe tutambula ne tugenda e Sudaani, ne tugenda e Dubai, ne tugenda e Misiri, ne tugenda mu nsi ez'enjawulo naye ngendya ekyukakyuka. Zinagirako ne payida mbaluulu. Nga subhanallah. Bafumba ebintu n'otya. Bafumba ebyenda ne bateekamu n'ebyennyanja n'ebijanjaalo. Ne babiteeka wamu. Ne babireeta nga byenda mulimu ebyennyanja mulimu n'ebijanjaalo. Ne bakuleeterako n'akawunga. Kati oteeka okubeera ng'oli marina universal. Buli woogenda ojaawo. Abaana ekyo kibateekemu nga bakyali bato. Byonna byange omuzadde. Omwana omugabe munaye olwayo kawunga ke kali obaana b'olaba baga nze sijja kulya nze sigenda kukola bali erazima. Bwe tebalya n'enkya kati tulaba banaafa. N'enkya kawunga. Si kumulumya kumulaga nti embeera gy'olaga mu bulamu buno obwensi si bwangu. Osobola okutuuka ku mulimu ng'olina kulya bw'oti. Osobola okutuuka mu nsi gy'ogenze ng'olina kulya bw'oti. Abaana bangi kati bali mu biyumba by'Abawarabu. Naye okulya kwe baali bali e Uganda kulala n'okulya eri. Waliwo abakuweereza nga ddatalya waliwo yampeereza subhanallah nga bw'abafumbira emmere olwaleero bo bamuwa ku yafisseewo eyajjo gye bamuwa. Wallahi n'abimpeereza bw'ati naŋŋamba kojja nze bwe mbawa emmere ey'olwaleero eri fresh bo bampa ku yafisseewo ey'eggulo gye ndya. Gye yafumbye gyo n'abawa ne balya ne balekawo. Kati bo balinda enkya ne bamuwa ku eyo ate ye n'abawa empya. Kati omwana bwe wamumanyiza obulamu nti simanyi yalina kulya bulungi Eva kati ettooke lyatabuse. Ettooke baŋŋambye onangambye nga tujja nti liri ku mitwalo 8. Kati gwe sseba atalya kalo atalya kawunga oyaga tukola ki? Oyaga tugamba ki? Tewali kyotugamba. Olina okutambula kati n'akawunga n'omuceere n'ekisoboka n'akatogo. Kati ebyo okubiyigiriza omwana olina okutambula, olina okusibako ku njala, olina okubugumiikiriza bikutegeeza omwana akule ng'akimanyi nti obulamu tebuli constant. Abdulaziz abuuza omwana gwe yazaala ebweru mukyala atali musiraamu omwana ono amusisa atya amufudde atya owuwe? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ekisookera ddala Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani yagamba nti walbaladu ttayibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Ebibala ebisigiddwa mu ttaka eddungi bibeera birungi ate ebibala bwe bisigibwa mu ttaka ebbi nabyo bibeera bibi. N'olwekyo ayina omukono munene nnyo mu kufuula omwana ekyo kyali olw'ettaka lye yasigamu kuba nti teryali ddungi. Singa yasiga mu ttaka eddungi tukakasa n'ebibala byali badde birungi. N'olwekyo tusaba Allah tabaraka wa taala ekisooka amusaasire amugondeze omwana kubanga okuluŋŋamya kuli mikono gya Allah tabaraka wa taala.
kyobola Allah yagamba nabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta bwetosobola kulungamya oyo gwoba yagadde walakin Allah yahdi man yasha Allah yalungamya oyo gwaba yagadde kati being nti omwana yamuzaala mu mukyala atali musiraamu ekyokubiri nga tebaali bawoowe omwana yagezeko kumukowoola okumwagazisa obusiraamu mu makubo amalungi okumusendasenda n'obulabo n'okumuyita okubeera naye amukolera byalina omukolera mu bulamu buno obwensi kubanga ne waba afudde tayingira mu basikaabe ne waba afudde omwana oyo tayingira mu basikaabe kubanga yamuzaala tanaba kuwoowa mukyalo oyo so asobola omukolera byayagala omukolera ng'akyali mulamu tewali kikaana omusiraamu ekyokubiri ayitirize okumuteekako omukwano n'okumuwaayo ebiyinza omumusembeza gyali ekisembayo ekyokusatu ayitirize okumusabira Allah yalungamya gwaba yagadde tubebaza okuba nga mubadde bawuliriza abaffe abalungi ate nga n'emisomo mugibaddeko kuva twatandise era nziramu okwebaza muganda waffe Sheikh Rutu Sulaimani na okuba nti yakola programu y'okutukyazaako eno naawe kennyini muganda waffe Sheikh Amiri wa muganda waffe Haji Amiri nsaba Allah kutwala emakasebo muba tonnaba kugenda muganda waffe ono gwe tunaye Haji Seiga Hassani simayo omuntu wakola umra bana bamwita Haji naye nga umra yo yagikola kakati wallahi tubale tugenda ngo tukulemedde ovuga emmotoka nagamba omusajja oyo wallahi amanyi okwandiza abagenyi saba Allah amusasire wallahi edwaji kusabidde saba Allah ajikirize akusiime era akusasire ne muganda waffe obweda bwe tulepuka nabakati huyo akyayimiriddeawo mukulu Fadi mwenna tuli basiimu kubanga ekitugatta wallahi busiraamu saba Allah ayongere kutugatta ate ffenna tusiime ebintu ebyalifuusa ensonga ey'okutukaluubiza obulamu buno nsaba Allah bitugirewo olwakatono kano katusobodde okuweereza eddiini ye innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.